Bannayuganda bwenna Mukama waffe Yesu Kristo era bayosayosa okutuuka ku lunaku lwaleero. Bayibuli egamba nti ennyumba bwe yawukanamu yokka na yokka tesobola kuyimirira. Bayibuli egamba nti obwakabaka obwawukana bwokka bwokka tebusobola kuyimirira. Kati bannabyabufuzi ekyo omulabe sitaani yakikozesa ekyokweyawulamu n'okwetematemamu n'okutematema mu bantu ne mu ggwanga. Naye ekigambo kiri kimu, tukolere wamu, tutambulire wamu, muleete ebirowoozo ebigenda okuzimba eggwanga lyaffe n'ensi yaffe, ebigenda okuyamba omuntu wa bulijjo, nga tuteeseza omuntu wa bulijjo, nga tuteeseza eggwanga lyaffe. Naye okweyawulayawulamu obwakabaka tebuyimirira, n'ennyumba tesobola kubeerawo, ne bweba kkanisa bwe yeeyawulamu tesobola kubeerawo. Ku mazuukira gano nkubiriza ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga n'ebitongole byonna ebya gavumenti, mujjukire nti moto ya ggwanga lino egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe, era mujjukire nti liweereddwa omukisa eggwanga erina okuba nga Mukama ye Katonda waayo. Ku mazuukira nga gano bannayuganda tubeeremu embala ya Yesu, naddala abakulembeze tubeeremu embala ey'okwagala omuntu wa wansi, okusobola naye okuvaayo atuukane n'omutindo gw'eggwanga lyaffe oba n'ensi yaffe. Tubeeremu embala eyo ey'obwakatonda, y'ensonga lwaki Yesu yakka okuva mu bitiibwa n'akka eri omuntu wa wansi
lwaleero Yesu alina abagoberezi abasukka mu biliyoni z'abantu abamugoberera olw'ensonga nti yakeri omuntu wa wansi. Naffe bannabyabufuzi tukeri omuntu wa wansi mu ofiisi yonna bwobeera mu ofiisi gye bakutaddemu omuntu oyo wa wansi muyambe awatali kintu kidoogo, muyambe kuwa embala ya Kristo. Era mbakubiriza walimu okubeerawo okweyawulamu n'okwesalamu. Amazuukira gano gatugatte wamu nga tewali kusosola mu ggwanga, mu mawanga, oba gundi wakala ki, oba wa ndowooza ki, oba wa kibiina ki, naye tukolere wamu nga bannayuganda. Matayo 27 ne bagamba abayigiriza nti bajja ekiro abasajja abaali bakuuma entaana ya Yesu, abafuzi abaliwo mu nnaku za Bayibuli bagamba abasirikale bano, temwogera nti Mukama waffe Yesu yazuuka. Ekigambo ekyo kibunye mu nsi yonna, naye era ne babagamba kati mugenda kuwooyawooya mutya gavana eyaliwo mu biseera ebyo, mugenda mugamba mutya nti abasajja bazze abantu omulambo gwa Yesu yazuukidde ddala kituufu. Mugende mugambe nti abayigiriza be bazze ekiro ne babba mukama w'abantu ne bamutwala, naye temwogera nti yazuuka. Awo embagambira ne mbagamba nti enguzi tetandise lwaleero, kubanga bano baabawa ssente baleme okwogera nti Yesu yazuukidde. Ne babagamba mugambe abantu nti baddukube, naye amazima amatuufu entaana ya Yesu njereere yazuukira era n'olwaleero. Omulamwa gw'olunaku lwaleero gwe mulamwa ogw'okubeeramu embala ya Yesu Kristo. Amazuukira gano bagamba okubeeramu embala ya Mukama waffe Yesu, kubanga embala y'enkola, enkola ya Yesu, entambula ya Yesu. Naye abantu bangi ku mazuukira nga gano balina amannya abiri, naye batambulanga bwe baagala, bakolanga bwe baagala. Mu biseera bya Bayibuli mu nnaku za Yesu, abasajja abaaliwo abakulembeze mu nnaku ezo abalongo kye baakola ne bawaayo ssente nga baziwa abasirikale nga babagamba nti temwogera nti Yesu yazuukira, mugambe nti Yesu abagoberezi be bazze ne bamugamu. Kale kyokulaba nti enguzi tetandise lwaleero, naye enguzi eno mwabaliwo embala ya Yesu. Mu mazuukira gano tuberewo embala ya Yesu. Enguzi ebadde ette emirimu, ette eggwanga, ette ebyafaayo, ezikiriza obulamu bw'abantu, kubanga omuntu baba talina buyambi ani agenda omuyamba. Naye bw'obeeramu embala ya Yesu eggwanga mukukulembeze isi yonna Katonda mwakutadde, eggwanga lyaffe ligenda kuba nga lyeyongera okukulaakulana. Kale tutambule nga tulimu embala ya Yesu oba enkola ya Yesu, gwe mutwe gw'ekigambo ky'olunaku lwaleero.